Yes, Fadi TV ujimbanitiza Bambi akadde kano muli mutya abali mu ggwanga erya Canada bagamba nti muli b'amaanyi nnyo okubanga mu followinga information eyengedde okubanga efuluma ekwatagana ku kufa kwa maama wa Gravity Omutujju. Kiraga nti omukyalo ono afiiridde mu buliri era nti no bagezaako okubanga bamuwooyawooya embeera etabukidde mbuliri bageza kwagala okumujjambulira maama pe bageza okulanga akola ki ngassa omuka ogw'enkomero kibategeeza nti munange kibanga kiwatukira nabagambye nti emyezi 3 mwezi gw'omunaana ogw'omwenda ogw'ekkumi emyezi egyo muzibu abantu baffe bibwatukira simanyi buli mwaka egyo emyezi mugyegendereza emyezi egyo 3 abantu bangi baffe bibwatukira abantu maama wa Gravity bwatyo bwafudde ge mawulire agatambula afudde kibwatukira imagine bagamba nti kyannaku maama wa Gravity Omutujju asangiddwa mu buliri ng'afudde bagezaako kumunyenyanya ng'akyalimu akalamulamu nassa omuka ogw'enkomero kibategeeza nti munange embeera yatabukidde mbuliri oba oliawo singa babadde abamuli okumpi oba oliawo baalitaasizzaako ku mbeera naye munange obwo bwe bulamu bwaffe bwe tuyina obulamu tuyina bwa nnyaanya osooka kubanga olikiriyo oli fayini naye embeera esooka okutabuka kantu katono n'okola kino okutuka osooka okugwa ekigo omuntu osooka kubanga weebase bulungi nga munyumye nga mwogera bulungi nnyo n'abantu bo bonna ne bukera ku makya nga wafudde kibola bagamba nti obulamu bwa nnyaanya kubanga ennyaanya ebiseera ebisinga bayakwegendereza nnyo abamu bagamba nti obulamu bwa nnyaanya bulinga giraasi egiraasi bwegwa ku ttaka teddamu egiraasi bwoba ogikutte bulungi ewangaala naye gite buti egwe ku ttaka eba esaanye kati n'obulamu bwaffe buli bwe butyo otowooza nti obulamu olina bugumu nnyo bubalire ku giraasi oba ennyaanya walifunako oba ennyaanya kubanga ennyaanya esobola okugwa nebootaboota naye egiraasi bwegwe yatikirawo kati obulamu bwaffe kola ki bwe tulina maama wa Gravity bwatyo bwafudde mu nfa etategeerekeka abamu bayinza kukiyita kibwatukira nze nyinza kiyita kibwatukira kubanga enfa gy'afudde musigama nti abadde mulwadde nedda bamusanze mbuliri oba badde yafudde nadda Bambi ne bagezaako kumujjajjawo ndowooza ng'akyalimu akalamu ng'akyasambasamba ng'akyasambagala ng'akyalimu akalamu akatinitini bagenze okulaba nga bamala budde nga yafudde dda nze nga mbalaka badde yafudde nadda ndowooza Bambi mu buliri Bambi mu kutya ne balowooza oba azirise kati ne bagezaako okwagala okumutwala awo embeera yakoze ki awo embeera weetabukidde ge mawulire agatrending akadde kano ku social media bwetegeeza bulungi Bambi bitalo nnyo ku side ya Gravity Omutujju amanyikiddwa nga Wabuyu maama we bwatyo bwakoze ki maama we bwatyo bwafudde mu ntiisa esikanga mu ntiisa ey'ekikangabwa omukazi yeebase eggulo nga mulamu tteke nga mulamu kirya ate maama wa Gravity abadde akyalina mugumu sigamba nti abadde mukadde asi abadde omukadde nnyo ali awo naye nga bamanyi ebintu by'obulamu okufa tekumanyi mukadde muto omuvubuka kuno okufa kutwala buli kiramu kibanga omuntu bw'onaayera kuno okufa kukwera buli omu oba oli myaka 10 oba 2 oba 3 oba 5 oba 8 buli omu olumbe lukukima olumbe lukuyoola ate munanga awo ekyemyaka kiba kidda bbali wali eri kuno olumbe ddwo terusosola oba oli myaka emeka oba oli myaka emeka ndo terwagala kukola ki ndo terwagala kumanya munange bwatyo bwafudde Wabuyu Granison ye Gravity gemanya ge Wabuyu Granison gemanya maama we ge yakola ki ge bamutuma kwasana b'ekikaaki era bamuyita Wabuyu Granison ye Gravity Omutujju Granison ndoza lya ddiini kivola yeyita Gravity kati ya Granison yalifula n'akola ki n'ayita Gravity n'agatako ak'Omutujju ze zikola ensimbi naye nga ye Wabuyu Granison Gravity Omutujju bwatyo wafeeddwa maama bwatyo bwafudde mu kufa okw'ekikangabwa kukanza nnyo Gravity yeekanze nnyo kiwali ekikangabwa ky'amaanyi kuba badde tasuubira okubayita okufa kuyinza okugwawo omuntu wayinza okufa nga tokisuubira n'otabuka n'okutabuka omutwe erisanze omusajja tutabitegeera yawunzewunze dda tategereka kamunguluze babase namubake okukubayita okufa
alina kuguma bugume kubanga omuntu wakasitaafu oba olina kuguma bugume. Ekizibu ekiri ku kufa omuntu kasitaafa ne bagamba nti afudde tayinza kudda. Manyiri abagamba nti eriyo oluusi abalamuka. Era abamu bagamba nti abasiraamu baziika mangu abantu oluusi baziika abalamu. Naye sibira nti newankubadde abasiraamu baziika mangu tibali baziiseeko omuntu omulamu. Omuntu kasitaafa gwe tosuubira nti aba agenda kudda. Manyiri abagamba nti amadiini agasinga galwisa abantu baabwe nti abasiraamu banguwa okuziika nti oluusi baziikiramu n'abalamu ng'aba bazirise. Ebiseera singa mugenda okujja omuntu mu ddwaliro kumujja mu ddwaliro ng'abasawo bamaze okonfaminga nti oyo mufu nti oyo afudde. Ate omuntu afudde tabula era abalaga nti afudde. Sibira nti abasiraamu baali baziise omuntu omulamu ng'abasinga bakola ki ng'abasinga boogera omuntu kasitaafu oyo aba agenze. Gwe ne bw'okola otya ne bw'obeera mu nnaku eyenkana etya bambi ne bw'okaaba amaziga singa n'omuntu bw'akaaba nga ngadda ofundako omuntu ogamba kankanya amaziga naye pe tasobola kula n'ogiba myaka emeka. Oyo aba agenze okufa kwe okufa. Omuntu kasitaafu aba alugenze. Bitalo nnyo kusadi ya gravity musajja wattu byamutabuseeko dda. Bageza kwagala otwala maama nga yakutuse dda yafiiridde mbuliri. Obwe bulamu okubaita okufa okwokibwatukira. Omuntu afudde talwadde. Kwanza maama wa gravity neewunyisa. Sigamba nti waliwo information etambulira nti mulwadde. Nti gravity yagambyeko nti maama we mulwadde nti ali mu ddwaliro pe. Kubanga namulabeko ne bannamawulire badde bamukolako interview mabegaka bangi lise mabega. Singa maama we yabadde mulwadde osanga alikoze eki yali kyogedde. Nikiraga nti maama we abadde mulamu. Abadde mulamu ebbanga lino lyonna. Naye nga wamanyi munaye okufa tukumanya mulamu kubanga abadde omulamu asobola okufa naye ate omulwadde n'asigalawo mu ddwaliro n'amalawo emyezi n'emyezi. Kubanga ono afudde just mbutikitiki ng'afudde naye ng'omulwadde amanzeewo emyezi n'emyezi ng'ate asizana mu kapiira naye nga waali. Ebintu bya Katonda ensi mwe tuwangalira bwetyo bwetambula. Bitalo nnyo enteekateeka z'okuba nga baziika zigenda mu maaso n'okuba nga bafulumya nteekateeka ezisinga ku zino naye nga nja kuba nengera okuba nga mbatuusaako information esinga ku eno. Bagita Faadi TV mwongera okuba nga munfollowing. Omukyala yafudde kibwatukira yafiiridde mu buliri. Information etambula akaseera kano bagezaako kwagala okumutwala mu ddwaliro nga yakaze dda. Bambi batuuse kiri too late. Kubanga omuntu abadde yeebase ng'ali bulungi nga tebasuubira mbeera alina kumutuukako mbi ne bagezi kulanga omuntu tavambuli. Bagenzi okugendayo nga yafudde dda. Bitalo nnyo kusadi ya Wabuyu. Mweraba.